ku mukolo gwa Evelyn Lagu ogusembayo embaga ye esembayo era emabega wange mu nnyumba eyo gye mugenda maaso n'okulaba akummwe abali ku SOT TV saawa zino mwe mugalamidde omubiri gwe mu ssanduuku ekyali munda eyo we wagalamiziddwa omukyala Evelyn Lagu. Mwebale nnyo mwebalege okubeera ku programu eno, mwebale kubeera ku SOT TV. Evelyn yafa ennaku nga ziizo emabega oluvannyuma lw'okuttunka n'obulwadde obw'ensigo obumutawaanyiza emyaka ng'esatu-ena ngattunka era ng'agenda mu mawanga ag'enjawulo ne malwalira ag'enjawulo okubanga ajjanjabirwa. Tiyasobodde kumalako 2023 era mu baamukuza ewaka gye yafiiridde nga kakati wano we tuli akalungu gwe bagenda okubanga bamugalamiza olunaku olwaleero. Bingi ebimwetoololerako ebye tujja okubanga tumanya wano we tuli, naye nga njagala okutegeeza gwena ali ku SOT TV nti anniversary experience ye program kwoli atuzze ate naffe tuteeke ettaffaali mu kubalaga embaga ya Evelyn Lagu oba muyite Evelyn Nakabira embaga ye esembayo. Embeera ngeri wano okuziika twasoose kutegeera nti kwa ssaawa 8 ate oluvannyuma ne batugamba kuyinza okweyongerayo ne kutuukira ddala eyo mu 10 kubanga n'abakungu bwe wandirowoozezaako ab'enjawulo bakyalindibwa okubanga batuuka wano. Puroguramu y'okuziika yonna tujja gikuwa mu bujjuvu na bukya embeera y'okusiibula Evelyn Lagu bwegenda okubanga etambula, naye nga nkukakasa nti bingi kubikwata ku kuziika kuno oba engeri gye bigenda okutambulamu tugenda kubanga tubibawa ate nga tuli butereevu akummwe abagenda mu maaso n'okutulaba ku SOT TV. Nkugambye embaga ya Evelyn Lagu esembayo gye tuzze okubaako ate kyetubalagakokko akummwe abagenda mu maaso n'okubanga mutulaba bali ku SOT TV kyetuliko osaawa zino. Nkugambye nti omubiri gwe gukyali munda naye tugenda kubanga tufuna ku programu n'ebitonotono ate ebikwata ku mugenzi kummwe abagenda mu maaso n'okutulaba embeera yeeyo nga bw'ogiraba. Tuli butereevu ku SOT TV, batulaba ku SOT TV. Simanyi oba tutandikirewa oba kuki naye nga tetunaba kugenda kutandulula ku mbeera na biki nga bitambula. Katufuneko kuba naffe aba Zubairi family bano yoli naye nakulabye n'enteekateeka ne programu simanyi kubanga kati ndowooza gw'oli gumu kuba bali ku komiti. Bannayuganda batulaba tuli butereevu ku SOT TV. Soko tuyitiremu ku nteekateeka y'okuziika kubanga kakati waliwo abatulabira ku masimu nga batambula, waliwo bali ku TV zaabwe nga baagala kuseeseetuka. Abantu bamanye bigenda kutambula bitya era okuziika kwa ssaawa mmeka. Neyanzanya essubo ate tubeebaza okujja okavalinga okuziika kwa mukadde waffe Evelyn Lagu abadde omukyalo ow'eddembe, omukyalo w'enkulaakulana era kitalo nnyo, naye enteekateeka nga bw'eyimiridde mu kaseera kano abakungubazi batuuka era okusinziira ku nteekateeka ne speeches twagala zitandike, aboogezi ab'enjawulo obubaka butuuke ku ssaawa 6:30 tutandike okugabula, ku ssaawa 7:30 okusabira omwoyo gw'omugenzi kutandike, ate awo ebimuli tutegeke ebimuli n'obubaka obw'enjawulo bujja kuba bujja ate tusobole okuwerekera Evelyn Lagu mu mbeera ey'ekitiibwa. Gwe ng'omuntu obadde omumanyi? Yes, abadde maama wange. Abadde maama wange era bonse ne waayirwa kuba nti emyaka gino bambi ekisembeyo abadde obulamu bwe bwakoseka naye ng'abadde atera okujjako awasengaawe Teopista Nazziwa mu Kalungu. Abadde muntu wa ssanyu nga muntu wa ddembe ate bambi nga has been a friendly, Eva has been so friendly. Yes, abantu abamu bayinza okuba bakiwulidde nakati ku programu eno nti Evelyn ye Nakabira era bwe yava mu bulamu bw'ensi eno ensi yalowooza tuyinza okuba tugenda mu musiika paaki iddokolo gulu oba erinnya Lagu gye liva nga ti batono abakkiriza nti mwana nzaala w'e Buddu w'e Masaka. Evelyn Lagu mwana Muganda ate etaaga gamba nti ate kuliko akawaayiro
naye nga bw'abadde artist afuna erinnya erimutunda. That's why yateekako erinnya erya Lagu. Ensi we yamumanyira n'agenda ne Reverend nga Evelyn Nakabira. Mwana azaalibwa kitaawe yeebase wano era mwana waffe wa wano. Mpozi yakulira ennyo e Bulawula era nga kali mu gombola eno eyamumyuka, gombola Ssaabasajja Kabaka eyamumyuka, naye nga wano bwe bujjajja bwa Evelyn Lagu, mwana muganda waffe wa wano. Sooka otukakase. Nyinza okuba nange nkoze ensobi nga ntandika puroguramu eno. Lagu teyali mwami. Lagu teyali mwami. Kyeŋŋambe nti yayagala nnyo erinnya lya mwami we Lagu. Yes. Era n'ateekako n'erirye katingi ba artist bamanyi okulikweka, naye era lyamaze nelikola ki nerivaawo. Evelyn Lagu era mwami we, yali mwami we kale n'alyagala nnyo era n'agenda nalyo mu maaso, era libadde limutunda nga naffe era infact bw'abadde ajja nga nerya Ivo olumu tulirabira Hai Lagu. So yalyagala nnyo era n'atambula nalyo. Tweyanza ssimu. Ekitegeeza okuziika kwa 8. Okuziika kwa ssaawa 8. Kuziika kwa ssaawa 8 era puroguramu yonna kwe kulaba nti etandika esobole okuba nti mu ssaawa 8 tube nga tumaliriza. Ng'era sinnakuta muyambiddwako okuba artists mu mbeera ey'okusiibula Lagu. Yes, artist tubeebaza bazannyeewo nnyo bakoze nga bakulembeddwa Zubairi family kubanga kibiina kyaluddemu nga bakola mu mirimu gye gyabaddemu egyo ba artist batuyambe kuviira ddala e Kampala paka kadaka tukyakwasaganyiza byonna. Tubeebaza nnyo abazubairi family tukyali nabo. Evelyn alese abaana bameka? Alese omwana omu. Tuyanza nnyo ige omwana omu gwalese mu bulamu bw'ensi eno. Tuli ku mbaga ya Evelyn Lagu gy'oyinza okugamba nti yesembayo. Tujja kusitula ku kamera tugende ku bantu ab'enjawulo nga bwe tubalagako ne ku mbeera eri wano kumwe abagenda maaso n'okutulaba. Abasinga be mulaba awo ye Zubairi family be basinga awo be mulaba kakati bo basuze na wano ndowooza akyenyeeza okugamba naye nga abantu bajja mpola mpola. Tuli mu kifo ekimanyiddwa nga Kalungu ekitwalibwa omubaka Sewungu kugwe ayagala okujja okuziika. Njagala okugamba nti olina okutuuka e Masaka ku welcome n'okwata erigenda evira Maria okuliraana ekigo weewali ate ekifo Evelyn Lagu wagenda okuziikibwa kuziriraana ekigo evira Maria ali okugenda aziikibwa naye nga ekiriwo kakati akugwa agenda maaso n'okutulaba kyekyo. Abantu bajja mpola mpola akugwe eyekomidde ku Sort TV kyekyo nga boogera maaso n'okutulaba ku ssaawa eno. Bingi bye tujja okubanga atwogerako nammwe aboolyawo bataamumanya nnyo n'okumanya ennyimba ze n'ebirala nammwe tujja bawangayo akatonotono ku ebyo bye muyinza okubanga temwamanya naye nga sofa ekiriwo kyekyo kugwe agenda maaso n'okutulaba ku Sort TV essaawa zino. Emyaka 4 Evelyn Lagu gy'amaze mu bulamu bw'ensi eno era nga akusinziira ku bamu ku batesitesi n'abamumanyi abantu be atugambye nti mu bulamu aleseemu omwana omu. Batugamba nti yasomerako mu Aga Khan ndowooza primary n'agenda ku Mityana SS n'agenda ku Pride SS Mityana ate oluvannyuma n'amalira senior 6 mu ssomero erimanyiddwa nga St Peters SS Busuubuzi. Omwaka gwali gwa 1999 we yamalira ate elevo mu mwaka ogwo. Tuli ku anniversary experience tubalaga ate omukolo ogusembayo ogwa Evelyn Lagu wano we tuli kugwe agenda maaso n'okutulaba yekomera ku Sort TV. Embeera yeeyo nga mugenda maaso n'okugiraba abantu batandise okubanga ate batuuka kubanga ate
bangi betusuubira abagenda okubeerawo ate olunaku olwaleero experience ye programu mwe tuli kuggwe agenda maaso n'okutulaba buli kimu atujja kikulaga musaawa eno gyetuwaddeyo olw'okusiibula omuyimbi Evelyn Lagu eyavudde mu bulamu obw'ensi eno. Tutegeezezza nti tujja genda nga tuwulirawulirako katono ate ne ku nnyimba ze naye for now tujja kuba nga twogerakoko n'abantu abatonotono kuggwe agenda maaso n'okutulaba. Oyo gwe mulaba agenda maaso n'okwogera n'omwami gwe mulaba ye mutabani gwalese mu bulamu bw'ensi, ye mutabani gwalese mu bulamu bw'ensi era bwe kunaabanga kwe kusiima kwe tujja ate kwogerakoko naye. Njagala okujjukiza nti ekibulwadde obw'ensigo bwe bwamutawaanya nnyo abagenda maaso n'okumusondera era yafuna obukadde nga 9 okuba nga bagenda okumujjanjaba era mutabani we yekka gwalina mu bulamu yeewaayo n'agamba nti maama nja kuwa gwe yekutawaanya ensigo yange emu ndi mwetegefu ogikutodonatingira naye kino kyaleetawo obutakkaanya wakati wa biseera ebyo omwami ate ne famire nga omwami agamba nti omutabani mayina yali akyali muto okuwaayo ensigo ye ate n'ekyokubiri abasawo ne badvisinga Evelyn Lagu nti yali munafu nnyo nga okugaba ensigo kumuteekamu ensigo empya kyali kigenda kuteeka obulamu bwe ate matiga oba mukati abaga. Anniversary experience ye program kwe tuli kuggwe agenda maaso n'okutulaba. Njagala okugamba nti omubiri gwa Evelyn Lagu gukyali mu nnyumba wano wegugalamiziddwa era awo tujja kuba nga tutuukawo naye nga Evelyn Lagu oyinza okugamba nti teyalaba ku bazadde taata we kubanga ate ndowooza yafa akyali muto akuze tamumanyi ate ne maama tukitegeddeko nti naye mu bulamu bw'ensi yavaamu. Embeera yeeyo kakati eri wano kuggwe agenda maaso n'okutulaba. Kyemmanyi kakati mugamba nti kituufu yafudde oba teyafudde mwagala okulabako ku coffin yeeno eri wano kati mu Leero ku butaka we tuli saawa zino tuli mu anniversary experience kummwe abagenda maaso n'okutulaba. Embeera eri wano yakukungubaga wakati mu kwetegekera okusiibula omuyimbi Evelyn Lagu atunse n'obulamu nga ensigo emutawaanyiza oba zimutawaanyiza nnyo paka Mukama bwe yasazeewo okubanga amuyita. Evelyn Lagu wagalamizddwa nga bw'ogenda maaso n'okulaba kuggwe agenda maaso n'okutulaba ku Salt TV kwe tuli saawa zino. Anniversary experience ye program mwe tuli kuggwe abagenda maaso n'okutulaba saawa zino. Omubiri gwa Evelyn Lagu gugalamiziddwa wano nga mugenda maaso n'okulaba. Maama nga kitalo nnyo tubadde naye kubanga era muto wange yabadde amujjanjaba. bwe yabadde ava mu bulamu bw'ensi eno oyinza okujjukira bye yasembyeyo okugamba? Kale kwolwo lwennyini yalaajananga mumpitire mami ng'abaana balowooza nti ze embeera ze eza bulijjo kubanga yabadde alwala nalowooza mami bw'atyo bambi ne batatugamba kati ate ne bageze kwaba nga abatabuseeko ne bapapa bamutwale mu ddwaliro mutuusa mu ddwaliro abazadde bagamba nti afudde abasawo ngagamba lwaki mwasalawo okumujjanjabira wano ebyebweru ne mubiyimiriza? yatwalibwako ebweru n'agenda ettake okutuuka eyo ne omwana we nga yalina okumuwa ensigo naye abasawo ne balaba nga omwana banafuya obulamu bwe ate ng'omukuba ensigo yali etuuse ku siteegi yokutaano omwana ne batamugjamu nsigo eyo. Taata yali mu myaka gyali mu 5 Eva yali wa myaka nga 3
taata teyamumanya era yafa tannazaalibwa yali mu lubuto kubanga maama yamuleka ng'ategeeramu. TV abagenda maaso n'okutulaba wano we tuli nkugambye nti tukulaga embeera n'enteekateeka eziriwo ez'okusiibula omuyimbi Evelyn Lagu. Ekiriwo kyekino nga mugenda maaso okukiraba. Mugenda kunzikiriza abatulaba, tugenda kubanga tutandula ku bigere, naye nga bwe tutandula nga tukyatambulira ku bigere, Evelyn Lagu ono alina ennyimba, alina oluyimba lwe yalese ayimbye wadde abadde mulwadde nga baluyita nkoleki. Tugenda kubanga tulaba ku luyimba olwa nkoleki, ate oluvannyuma tugenda kudda obaoliawo n'abantu ab'enjawulo nga boogera ku Evelyn Lagu mu nteekateeka nga bweri. Muzikirize katugendeko ku luyimba olwa nkoleki nga tetunagenda ku luli olwa gospel.